ebyenjigiriza ne banaawuukira ku bigambo bya bannaffe bannabyabufuzi ky'okusoma kwabwereere. Kakati abantu abakwasisa abasomesa n'okubasiba nga babalanga okugamba abaana balwaki baweeyo emitwalo 9 banye obubuugi balina okufanjala ku ssomero. Abakikola so bali Buganda omukadde. Kyakusaalirwa naye nga amasomero kwe gali amasomero ttaka lya Buganda eryaweebwayo eri ekkanisa era njaga kugoberera nti okuva Head Teachers Box wekitiibwa essomero erizunanidde waddala wali ekaso okusaba lyenkondwe ekaso abadde mu kaduukulu ka poliisi okuva ku Lwokutaano Olweggulo n'Olwomukaaga n'abeerayo ne ku Sande n'abeerayo n'ejjo n'abeerayo ne leero akyaliyo. Omulabirizi afubye aveeyo naye nga bannaffe balinga abali awo abamwepena obwepenyi obw'ekigambo kyekiyekyo. Ayinzako Katikkiro okwogera nti amasomero go gali mu Buganda wano galinyirirwa bannabyabufuzi era Obuganda bwaffe kubanga ffe twakulembera mu byenjigiriza ebisinga ffe twakola Profesa Dokita bonna olw'okuba nti abaminsani basooka kusimba makanda wano. Iyo kakati bigenda bikola advance wano webatuwaayo omutwalo ogumu okusomesa omwana okumalako ttaamu yonna tukuba mu ngalo era atugamba nti weeyo wakireeta omwana ay'obuugi oyo aba mulabe. Sebo nze ndowooza nti eyasinze okulya mu ggwanga ennaku zino olukwe yoyo agamba nti abaana bagenda kusomera omutwalo ogumu naye nga mazima tebasobola kusomeraku. Yoyo agamba nti abaana tebajja kulya mmere mazima ate tebasobola kulya. Yoyo akwata omusomesa n'agamba kamusibe kubanga agambye abazadde basasulire abaana baabwe akokulya. Oyo aba alidde mu nsi olukwe era aba alidde mu Buganda olukwe. Olwekyo mukadde wa Katikkiro okuloopera Bulemeese n'omulabirizi kimusuza teyeebase obulabizi bw'ennamirembe. So nsaba Katikkiro abeerewo ekikolebwa okuwabula ekitaabeerewo kikolebwa mangu ebyenjigiriza mu Buganda n'amasomero gwateeka ku ttaka okubakkiriza okuteeka ku ttaka ttaka ly'ekkanisa era Obuganda gye lyawaayo gagenda kuzikirira gaggweewo bifuuke biddukiro byabo abatalina abazaala abaana nga tebabaagala kubateekeramu buvunaanyizibwa kubanga tebafaayo kiki abalibera mu maaso. Naye abazadde beebaza Ssebo Katikkiro waliwo abagala nti bano bino by'obwereere bikutwala mu nnyanja abaana baabwe kubaddusizza nebatwala ewakiri bakasasula ku ssente ezisaba nnyingi nnyo ate era nga si ntono. Naye nsaba Abaganda babayigirize nti teri kyabwereere, there's nothing for nothing. Era kyova ogalaba abamu batandise Ssebo Katikkiro wanjogera nti osomera obwereere era oba osomedde bwereere. Kyannaku nti bataata baggyemu enta ebyenjigiriza ogenda mu lukiiko nga bataata bazzeeyo nga 10 netugamba tubakubireko mu ngalo olw'okujja mu lukiiko lw'abaana baabwe. Tugamba n'olugamba omuzadde nze atali muzadde wa mwana wo nkwebaza okujja okubeera mu lukiiko olw'omwana wo guwazaala. Kale nsaba Katikkiro wabeerewo ndowooza ekiwendo oba ekyokusomesa abazadde okumanya obuvunaanyizibwa bwabwe eri abaana baabwe. Kubanga gavumenti simanyi wali muzadde ateesa Ssebo w'ekitiibwa asooka kuteesa ne gavumenti Ssebo kakati ndeeta mutegekeyo omutwalo kusasulira omwana gavumenti gaatizaala era oli azaala omwana we kakati neyerabira nti atamwinako obuvunaanyizibwa. Kati society ejja kubeera nkalubo nnyo mu maaso nga bannaffe bano abasomye baliko we bali ate nga waliwo bano abatasomye abaazaalibwa abazadde abatalina buvunaanyizibwa. Kubanga Ssebo w'ekitiibwa Katikkiro ensimbi tebeerangawo bulijjo naye zibampeerera naye mukati kitamu sigamba nti ssente yali ng'azibuluuja buki buluuja naye yalina obuvunaanyizibwa ennono n'empisa
eminisita y'okubeera n'obuvunaanyizibwa bwe twabeeranga nabwedda noolaba ekisaaniko n'okironda nga kakati bakakasi nti lunaku lulamba buli omu agenda alongoose wano Uganda ffe twekolamu bulungi bwansi etubatukaka ate nga n'awaka ebintu obyekolera kale nno ndowooza tuzannye emabega ssebo n'abuuse nnyo mu mpisa kyekyawandiikibwa kiri obulagizi kyabajja nakyo kitunoonya amakubo ag'edda tulabe ekkubo eddungi tutambulire omwo n'afunira emmeeme zaffe ekiwummulo era akasembayo kagamba tinebagamba tetujja bwalina emitima emikalu ng'abaleero oba ate egy'abaleero gyeyiseewo sebo katikkiro obuganda tuyambe Ssaabasajja Kabaka awangaala. Eby'abaana lwa kkanisa bw'efaana naye n'egyammwe manyi mulina emirimu egyammwe kuwa mmwe abantu n'abaata akali mu babatize wekwerabira emirimu egyabwe kubaabwe kubanga Katonda abasanyukira. Katonda akusanyukira ne bw'okola ekikyo ate n'ogattako eky'ekkanisa awo nno mwebale. Ngezaaliza okukubiriza Mulangira ono Benjamin Mutebi erinnya eddala Lutimba linnya ddangira nnyo erya Lutimba ngezaaliza okuweebwa obuvunaanyizibwa era nsuubira nti binaakugendera bulungi n'akuwena. Ebbaluwa gye wampandiikira yali ya mwezi gwa mukaaga naye nkulabye mu gwa munaana, si lwakuba tekyali kikulu naye lwakuba obuvunaanyizibwa oluusi butukwata. Ate mulimu nakiri ky'ogambye nzibanyiza okukuwandiikira nze Ssaabadingoni nze omukubiriza ow'Egindi tulina okumala okuwuliriza abakulu babimanyi. Ssaabadingoni abimanyi omulabirizi kale kino tutunuki okukira obulala tulabanga ebintu byonna biyonjo. Mukulu eno mumanyi era yakulemberamu okusabira omumbejja Diana Teggala Kasubi tusanyuka nnyo n'ebyeseeta mbijjukira. Ate gw'oli wanseenene nyina obukojja bwa mirundi ebiri tekitera kulabika mu bantu bangi. Maama wange Wangabi naye kumenye bamaama ne bakojja ab'enseenene. Maama wange mu b'Engabi bamuzaalayo omwana wo, baganda be bonna bonna abamuddako bonna banseenene. Era abantu bansanga eyo kutiranyogera bwendi azaalibwa ab'Engabi ate ne bansanga nga nsuusuuta ab'enseenene bali nno okujja bannange. Era nange wange omuzaala maama we n'afumbirwa ate mu nseenene, ate taata we n'azaala bamaama ne bakojja bangi ab'Engabi kati n'egiriisa bw'egiriisa munsonyiwe okuwaawo njogera nnyo okuby'okukwata ebiseera. Ayinza okugamba nti ono atugamba okukwata ebiseera lwakyagwa eddakiika 10 si nkola yange naye waliwo ebadde binkutte ate nga siina bwempita naye ng'ate bangulidde mwatuusa wano n'essaawa 3 tezinnawe ngaate bangulidde. Mu ntereeza eyabulijjo ffenna tukimanyi ekkanisa abagivunaanyizibwako obutereevu be balabirizi n'abaawule, ekyo tukimanyi ffenna. Naye ate ekkanisa abo beevunaanyizibwako abasinga si baawule. Abasinga obungi eri mu Kereziya buyinza obayita Abakristo abeereere oba Abakristo obukristo oba mbayita Abakristaayo obukristaayo abatali baawule be bangi. Ekyo kitegeeza nti ekkanisa okusobola okukola emirimu gyayo nekiterera bulungi, abatali bayite abatali baawule nabo balina okwenyigira mu nteekateeka
eziyamba abantu kuba kanisa kitegeeza abantu. Kati gwe omulangira toli mwamu era toli mubuulizi, n'ababuulizi si baawo naye balina eddala ku balinga abasomesa mu bakatoliki. Abasomesa temubamanyi, abakatikisi. Kati abatali baawule nabo balina okutwala obuvunaanyizibwa emirimu gy'abakulu bano bwe ginaaba egy'okunnyikira. Era wadde nga bw'ogambye nti omulimu gwammwe omukulu kunnyikiza njigiriza ya Kristo bw'ogambye, naye ensonga ezikwata ku bantu eza bulijjo nkulu ekyenkanidde awo. Lwaki Kristo yawa abantu emmere, emigaati n'ebyennyanja? Lwaki yawonya abalwadde? So nga ate omuntu bw'afa agenda mu ggulu, naye ate bano abalwadde n'abawonya. Lwaki yabawonya? Kubanga bino ebyembeera eza bulijjo bikulu ekyenkanidde awo. Era nze ndowooza Ssaabadingo omukristaayo atakitegeera n'ebino ebyakatonda byeyisibwako abalwadde, kubanga Katonda tumwogerako naye kufa abali wano. Waliwo yali amulaga, waliwo yajja n'aŋŋamba nti yakutte Katonda mu yagendayo mu Amerika n'akomawo n'aŋŋamba nakutte Katonda mu oba Katonda yamuleetera omukono ne mugamba Katonda gyo, Katonda oli kitaffe teyamukutte mu ngabo. Katonda kitaffe omuntu gwe mmanyi mu Bayibuli teyali Yakobo, kuba Musa teyamulaba wadde yamuwa amateeka naye teyamulaba. Ne Yakobo yalwana naye nga tamanyi tawulana na Katonda. Byatawaanya nnyo ng'ali muto. Katonda omulambo, Katonda Yakobo, lwaki yamuwa n'omukisa ogwo? Omukyalo era neetegereza bwe biri mu Bayibuli. Abantu ba bulijjo Katonda tetumulaba. Kakati ate ebikwata ku bantu bano tubeera nabo. Era nsanyuse nnyo bwe mpulidde omulangira nti mutunuulidde ensonga ezikwata ku bantu eza bulijjo, ebyobulamu, ebyenjigiriza, okulwanyisa obwavu. Era Ssaabadinkoni nze ngayanya abantu abasula mu masinzizo nti basaba Katonda abawe ssente. Ebyo byakyana kito. Bwe twali abato nga ndi muto nga nanyinza okusaba n'ensanga we basudde awo ssente n'ebyamandaazi. Byakyana kito era byagala okuvumirirwa. Abakristaayo bagende bakule, baveeyo bajje basabe Katonda. Najja n'enkyaza wano abaana baava naalya, baana bato naye mbuga nti ze njogera ne Katonda. Kye nali ntegeeza nti binyambulira Katonda mugulira bulizi gye neetaaga kubanga akimanyi. Oba tolina kukimugamba nga yategedde ekyo ojja kukimugamba. Kati lwaki obeera mu kanisa okumala essaawa 8 Katonda wange biki batakutegeera? Katonda alinga bino ffe abaakaluubirirwanga saayansi. Omanyi mu masomero ssebo oli yeeriisankuuli mu physics bwe bikutawaanya. Naye Katonda si bw'ali. Abantu balina okugenda bakole. Katonda omusaba busabi kukuyamba bino by'okola bitereere. So si kubikuwanga bwe bawa omwana omuto, abakyala bano bazaala gw'owa omwana ebbeere tamanyi ne gye liri. Katonda ye yamuteekamu nti bw'olimuteekako amanyi okuliyooka. Ekyatondebwa nakyo kyejjuka ne tamanyi ne we liri. Kale bwe mpulira abakulembeze mu kkanisa abatali baawule nga boogera ebintu bino mbugaana essanyu. Katonda yatutonda gye biggwera tugende mu ggulu. Naye Katonda y'omu yatutonda tulye ensi eno. Yatutonda tulye ensi eno. Ekyo kitegeeza abakulembeze balina okulaba nti batema empenda abagoberezi balye ensi eno.
Muggulu tugenda tumaze kufa ate teryagala kufa ne bwabeera kanoniyo kiyatubulira ebya Kristo buli lunaku singa bamugaa nti kati fa ogenda olabe Kristo ne Kristo yennyini nga bamukomeredde naye yalaga okwagala okubeera ku nsi naye ati yali yeefudde ku mutundo ensonga lwaki n'olwekyo tulina okukolerera ensi eno ng'ale tweyambisa eddiini netukkiriza okukkiriza ndowooza Katonda ajja tusanyukira nga tukoze nnyo naddala ebintu ebyo bisatu omukulu byakoonyeeko ebyobulamu ebyenjigiriza ebyenkulaakulana era bwe tuba tetunatuusa kiseera Katonda kye yatugerera tulina kuba mu bulamu bulungi kyenva Kabaka atugamba mugamba abantu balwanyise mukenenya kubanga ffenna tujja kufa naye nga tonnatuusa kufa beera mu bulamu bulungi weefeeko nkukusanya bano abakozi okukola ddwiro nga babamu banneefeeka ebiwaki mu birabyo ebyawo bwe mba mpitawo kakimira mubiwaki tebaagala genda mu ddwiro kubanga ddwiro akooye naye ebirungi biva mu ntuuyo Saabadinkoni Abakristaayo mbayigiriza okukola ddwiro mbayigiriza okulya ekisamusaamu ku mikolo magazino ne bakuŋŋaana ne batikka emmere ku sowaani ate ekiba kuba fathers ne kisukka bususi naye bwe nabuuza nawe ozannya nsampagire nga Moses Gololo era ennimiro lya yaki bintu bya bulijjo naye bikulu omuntu ateefaako nze ndoza nti Katonda amunyiiga lwaki teweefaako oli nsolo omanye ensolo erya okuba bwegera naye gwe toli nsolo amagezi olina mangi okusinga ensolo bwe tutassa mulaka ku byanjigiriza tujja kubeera mu kibululu Saabadinkoni atubuulidde Muteesa kye yakola ng'awandiika ebbaluwa kuba yalaba Speak n'alaba Barton nga balina ebintu bya tekinologiya bwe litamanyi emmundu yali agimanyi kuba abawala bwaleta kuno emmundu omulembe kwa Ssekabaka Ssuuna agalabidde ewamala ne Muteesa emmundu yazirina naye yatanya basitoola yasooka kugiraba ku kikugunyu kya Speak n'alagira n'okubagirwa kuba omuntu akola obedda embeera bwetyo bwe yali wali gwe nakigamba n'agamba kale musajja mutemu embeera bwetyo bwe yali kwe kutumya abasomesa abamisana ne bajja ne tufuna n'ebyenjigiriza era ebyenjigiriza y'emmere y'omwoyo era emmere gye tulya ya mubiri naye ebyenjigiriza y'emmere eriisa obwongo era bwesika n'abayizi omanyi waliwo enjogera ebadde z'ennaku zino tubyesoma okufuna ate nze byendeese babigamba naddala abaana abawala byosoma okufuna ogenda Makerere ate nze mbirina oyinza okwewala ebyenjigiriza ne bw'oba mugagga otya bw'onoolwala ani anakujjanja waliyo omwawule ataasoma waliyo omwawule atanyi kusoma na kuwandiika kati abaawule omunaabajja wanga temusoma ne bw'oba ne ssente ezenkanawo omubazi w'ebitabo omumujja tomwetaaga baayiwo alaye bwe banajja waliwo omubazi w'ebitabo ataasoma waliwo omunnamateeka ataasoma naye kati abato bagenda babateekateekamu ebigambo gaabwe bitasaana era nabadde n'abaana bammengo wano senior school bazze wano kubanga babaddeyo emisiire bwonkaaga naye mbagamba nti ebyenjigiriza bye bitumulisiza ekkubo ne tutegeera ensi bwefaanana ne tutakuta n'ebitwetoolodde atalina byanjigiriza osobola kutakuta bimwetulina okubitegeera mu ngeri ennyangu ennyo okitategeera lwaki mututawaanya ebutonde bw'ensi ebibeera bitubisuulawo ki ekibaawo tayinza kumanya nti ebibeera ebyo bijja kutta emiti gyonna teyasomako era sebo
Clinton bwe bali kwogera ku nsonga y'okulabirira abaana nga bali mu masomero. Bwe twali wano n'ab'emmembe n'abaga nti abaana okulya nga batudde bulungi tekitegeeza kubanguyiza bulamu, kirimu ennyingo enkulu ey'okubagunjula. Ku lujjuliro edda mu byalo toyogeranga olya, toswankula, tosimba mukono, totunula mu sowaani ya gundi, tokola biki. Ekyo kyali mu kugunjula abaana babe bantu balamu. Omwana okulya ng'atudde bulungi kumutendeka. Omwana okulya emmere kyetaago. Oyinza okugamba nti tosikiriza abaana kusasula ssente kuba basomera bwereere. Oyo abyogera ababeeko tebalya kyamisana. Owuwe tayagala alye kyamisana. Oyo agamba temusasula fees. Omanyi waliwo abantu abalina akajanjajanja. Gavumenti yagamba abaana basomera bwereere. N'olwekyo oyo atuggyako ebisale eby'obuugi bamutege mu kkomera. Owuwe talya tanywa buugi. Ye talya. Omukyamu kaba kajanjajanja. Kubanga ayogera ekintu nga naye akiraba nti kikyamu. Oba ffe abantu abakulu ebintu tulemanga enjala etuluma. Ate olwo omwana omuto. Kati oyogera otya ebintu bifaanana bwe bityo n'obiyisa ne Mukama. Ye babyogera ate naku zitwagatako n'okwambaza abaana engatto. Simanyi oba bano abaawule abali wano tebava ekkanisa zonna za Ndubuga. Ndowooza tebalina kizibu ekyo. Naye mu byalo eyo osanga abaana batambula tebalina nti kubanga engatto efuna emitwalo 6. Naye omwana mu maka mwava otunuulira enju omwana gy'ava ng'eriko essowaani ekwata TV. Essowaani egula emitwalo 15. Kuliko ne ssente z'osasula ndowooza buli mwezi. Naye engatto emitwalo 6 omusajja mwavu muzibu. Bwavu gyebuli. Ate nze abagamba okwambaza abaana engatto nze singa okubeera mu byalo. N'obwavu nze singa okubutegeera. Naye bambaza abaana engatto. Kuba bw'analinya omusumaali n'alwala ojja kukozesa emitwalo 3 okujjanjaba tetanus. Naye n'omwana ebirowoozo bye. Enjogera nti nze engatto nazisanga ngenze Buddo eyo yaddiba. Omanyi twali tugenda e Buddo ne bangulira engatto era zanjokya. Nga walaba twayita waawo. Sitwagala kuwulira ebibuuziboozi. Tetubyagala mulembe guno omutefu. Era nze bwe mbeera mu byalo ndowooza mungoberera nga tugenza okulima emmwanyi. Bagamba bafunye ku ssente olujja luggyeemu enfuufu. Teekamu obujjo eyo mu byalo. Teekawo obujjo wano. Teekawo amasannyalaze gano ag'enjuba sola. Sima oluzzi abaana basunulule ettaapu amazzi gayiike. Twagala abaana ab'enganda kuva eyo mu byalo kujja kututawaanya balabe amazzi bwe gayiika okuva mu ttaapu. Amazzi nagasanga Kisubi ag'emidumu. Gasobola okubeera eyo ekyebongotoko. Olimye emmwanyi zofunye obukadde 2 obukadde 3. Lwaki toba n'amazzi ago mwana? Endaba y'ebintu by'omwana ekyuka nnyo. Amasannyalaze nagasanga mukwano ng'engamba amasannyalaze nagasanga Namiryango. Yali ava eyo Singo. N'engatto ne mugamba mulembe gwayita. Tekikyalimu byakwenyumiririza. Sebo okoze bulungi okwogera ku byenjigiriza. Nsonga nkulu. Omukristaayo omuyigiriza agasa nnyo ekkanisa. Tekyagala na kuteesaako. N'omutindo abaana gwe bafuna. Era nze mukulaba okwange. Abakulembeze b'ekkanisa bwe batafa ku mbeera y'abantu. Baba beerabidde nti Katonda takyawanga byakufuna. Kabaka Solomoni ani yali amusinga obugagga? Bameka abaagalwanga bakazi 1000. Naye ffe bwe tugirako bwe twagala kututta busi. Bwe tugirako bwe tugirako. Naddala abasajja abakyala badduka wasa abadinkoni omwami oyo ku kaduuka kaabwe tabulayo sukaali yokka. Solomoni bamukola ki? N'abalala
naye kale Solomoni wakiraga mu kigadde ndowooza. Naye Abakristaayo bafune bye balya, beerabirire bulungi, Katonda bamwebaze olw'ebyo by'aba bawadde, oba bamusabe bafune nga bakola kyendiko. Siri nnyo ku bya Kabaka Solomoni, ndabye bye basanyuka. Era nze abantu tulina ffe ab'omutima enteekateeka, simanyi bakumuwaliwo omutima wano. Omukubirizi olinawo omutima yenna tewalinga ndabiriza. Afe ab'omutima ffe tugenda okuzimba ekitebe tugenda kuzimba ofiisi wano ku kibuga Mutundwe. Akati waliwo beŋŋamba banju yange tubanga tugenda ku mulimu, njagala mwenna mujje nebanga tukusabira bigenda kasaala kunsabira, njagala ssente, wabula essaala zenjagala ssente ze mumpadde nzikozese bulungi, kiri ekiruubirirwa. Naye okulembeza otya okunsabira kato sementi essaala ze zinamumpa bwenzuukuse nsanzeeko obubaka bwaba ab'ennyanja tukusabira naye mbagamba saagala kunsabira, njagala ssente. Kakati bw'omala okumpa ssente nsabira zikole ekigendereddwamu, kuba ziyinza okukwata ekkuba eddala ezigenda ku kaduuka ka gundi okwo. Maama wange otofuukidde naawe mutabani wange anti yafumba ewange. Awo nno Katonda okumusaba atuyambe mu mirimu gye tukola, nze kinsanyusa ate kirabika nga omukulembeze ono omulamu gwa buliko. Njagala nnyo banaye okusiima enkolagana gye tulina n'ekkanisa, enkolagana tulina n'Essaabawandiisi. Enkolagana bulungi nnyo ne Bishop Bbanja ne Bishop Luwalira, sibadde wa mukisa gwe. Oli yandigambye nti bwekyandibadde Kabaka si ye ngima wenna mirembe. Oli ayinza okukyogera era oli ayinza okugamba mwandibadde mwenna. No, zaalibwa wamu si Luganda, essanja teribabula endagala. Essanja teribabula endagala naye bazaalibwa nnyabo. Kale nze enkolagana eyo njaagadde nnyo, empadde emirembe. Nze bwe mba ngenda Namirembe bonna wenjagalira ne mu makanisa eyo gye mbeera nno mbeeraeyoneyoneewawulenaki. Kale Katonda mwebaza olw'eki, mwebaza ettu ery'akakadde kalamba n'emitwalo 5. Ekyo kyembagambye omwoyo guli Buganda ebanja ebintu biyitirivu mu gavumenti. Ekyamazima twandibadde tugabana n'omusolo kuba gwonna guva wano, naye nga tetunnatuukayo eyo tukole tutya? Tulina okuyiiya, tusasulire amasannyalaze, tusasule amazzi, tukole tutya? Ogwo gwe mwoyo gwa Buganda. Nsiimye nnyo. Mukama abatuuse mirembe, nva mutuuse okudda eka. Ssaabasajja Kabaka akuwangaala.